Medi Ssentongo talina ssente zitabirira mwana. Susan Sserumukuma yali badde ng'atwala omwana we n'ava ku muyaye Medi. Kubanga ate Medi agenda kuweza myaka 5, alina n'ebimuwuubawuuba, alina sukaali, alina omusujja, alina ebisigaddewo, takyasobola kuba nti alabirira mwana ekiisuse. Bad Black avudde n'agamba nti n'ekirala omukyalo ono Susan maybe ayagala kuba nti oba oliawo asuuza Medi sente za njawulo, nti bashuga mami ne bashuga daddy babadde akuula baweddeyo, kati atandise okuba nti alumba Medi asobole okuba nti oba oliawo amugjamu kyamugjamu nga yeekwasa omwana mpola mpola. Bino nno abyogera yani bamuyita Queen Masolo Bad Black. Mpola mpola tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso Rich Boy Maxud Junior. Ngenda kusaba ekintu kimu osubscribing nga watanaba nawe ya subscribinga kugamba nti webale nnyo, webale ddala. Waliwo olutalo oli mu mawulire era ng'omugagga oba site socialite amanyikiddwa nga Uncle Medi Ssentongo gagenda mu maaso n'okuba nti gamubuguma. Waliwo modo amanyikiddwa nga Susan Sserumukuma ng'ono yasisinkana Medi Ssentongo way back nga Kamala Senior 6. Susan Sserumukuma alina emyaka 26 egy'obukulu gyokka, yagenda mu maaso n'okuba nti adeetinga Medi ng'asoma Senior 6 mpola mpola. Wano nno Medi yagenda mu maaso n'okuba nti amukabasanya n'okumufunyisa olubuto, n'amusuubiza okuba nti alabirira omwana n'okutekinga care of his family. Bino byonna abikola omwana yali green mpola mpola, ng'oba oli awo tannaba kuba nti yeezuula n'okuba nti amanya ensi kyekijjukira mwana wa ssomero ogenze mu bbaala osanze Uncle Medi Ssentongo gw'owulira ku TV ne radio nga bamugerako nti alina ssente empitirivu. Omukyalo ono oba omuwala ono tiyalonsalonsa, bwe yafuna omukisa ogukwanibwa Medi Ssentongo yagenda mu maaso n'okuba nti akkiriza, era nga Medi yasobola okuba nti amwebakako. Omukwano gwabwe gwagenda mu maaso n'okuba nti gulanda, era nga Medi yasobola okuba nti afunyisa mwana muwala ono olubuto, wabula nga ate yamwegayirira obutayogerako wantu walala wonna n'okusuubiza bazadde be nga bagenda okutekinga care of their son. Yes, nga tewali kibakutteko. Medi mu kusooka kiteebereza okuba nti yagenda mu maaso n'okuba nti abikola byonna buli kyeyasuubiza, naye ate yagenda mu maaso n'okuba nti abivaako mpola mpola. Abasinga tebamanyi kyatuukawo lwaki Medi yatandika okuba nti adroppinga responsibilities mpola mpola, ate nga yagenda n'asuubiza famire y'omuwala nga bagenda okutekinga charge ne responsible na buli kimu kyonna gye kiri awo. Medi Ssentongo kiteebereza okuba nti yagenda mu maaso n'okuba nti ajjayo omwana ono omwana we ku Susan Sserumukuma asite modo nga bwempulira n'amugjayo n'amukweka, era nga wetwogerera Susan taddangamu kulaba ku mwana we myaka gigenda kuwera 5. Jjukira omwana alina myaka 6 egy'obukulu, so mwana mu myaka 5 Susan Sserumukuma ataddangamu kulaba ku mutabanyi we mpola mpola. Kino kigenda mu maaso n'okuba nti kireetera okwewalikirira omukyala kwe kuddukira mu mbuga z'amateeka. Yagenda mu maaso n'okuba nti ajjukirako mu mbuga z'amateeka, wabula nga Medi tayitibwa. Omukyala ono kwe kusalawo na proceeding okugenda ewa minisita amanyikiddwa nga Nakiwala Kinjo w'abavubuka asobole okuba nti amuyambako okuba nti oba oliawo agusa eddoboozi lye eryali terikyawulirwa omugagga amanyikiddwa nga Medi Ssentongo. Medi yavaayo n'agamba nti omukyala ono abeere mukkakkamu agume, kubanga ate ye talina busobozi busobola kuba nti bulabirira mwana okujjako ye amulina yalina obusobozi okuba nti bumulabirira. Yavaayo n'amugamba humbly, n'amugamba nti asale pressure kubanga byayagala Medi yabirina, era nga alina okuba nti asigala ng'asirika kubanga talina kyagenda kukola ku mwana. Now recently Bad Black yabuuzibwako lwaki Medi yasalawo okuba nti akola bino byonna n'okuba nti lwaki omukyala avaayo okuba nti alumba Medi. Bad Black yayagalako Medi mu 2011 era bakuba ssente empitirivu ku musajja omuzungu amanyikiddwa nga Green billion 11 ezagenda mu maaso n'okuba nti zifulumizibwa mu Uganda, era nga Kampala yagenda mu maaso n'okuba nti ebooga n'okwaka omuliro. Wano nno Bad Black yavudde n'agamba nti ono mukyala kirabika nti mwavu
obwavu bwe mutawanya yensonga lwaki avudde n'okulumba Medi n'okumuleeta mu mawulire nti oba oliawo bashuga daddy be ababadde bamuwaka ssente bakendedde kati alaba nga engeri yonna gyalina okukolamu kwe kweripa ku Medi ate wabula yeripye ku muntu atalina yadde n'ekikumi kubanga Medi Ssentongo agenda kuweza myaka 5 takyalina ssente zalina zikola bintu birala takyasobola kuba nti alabirira mwana. Bad Black avudde n'asaba Medi n'agamba Medi kwata omwana owe Susan bw'abanga amwagala kubanga ate gwe sente zo zisobola okukola ebintu ebirala yayagala okulabira omwana mumuwa amulabirire paka ku myaka gyayagalirako balimanya nti gwe kitaawe alimukomyawo mpola mpola. Bad Black avudde n'agamba nti ebyo byonna omuwala byaliko kafu anoonya just mawulire naye ng'ate ne Medi n'akasente takalina bulungi mpola mpola. Webale kuba nti otambula nange Mampita Ntambi Jimisobi Kiboya Maxud Junior. Bye bye.